Enkumi n'enkumi z'abaana bano batendekeddwa mu nnima empya, amagezi ag'ekikugu mu kukuuma obutonde bw'ensi ssaako n'emirimu emirala egy'emikono. Ab'ekitongole kya Sendekaawo bategeezezza nti obuyambi buno bwakuyamba abaana bano e Kampiringisa okufuna amagezi okusobola okwebeezaawo mu nsi nga bamaze okuva mu ssomero lino. Mu ssomero lino bagunjula abaana wakati w'emyaka 12 okutuuka ku myaka 18, naye nga mu kiseera kino okusinziira ku bakulira ekifo kino, omuwendo gw'abaana gubayinza obungi era nga kaakati ebikozesebwa okusingira ddala emmere efuuse akamere. Ye akulira emirimu mu kitongole kya Sendekaawo Uganda, Pamela Ebanyayiti ategeezezza nti okufuna emmere mu ssomero lino abaana balina kuyiga kwenyigira mu kulima okutuufu. We have introduced agriculture. We have gone ahead to learn how to utilize sustainable organic agriculture practices. We know will not end here, but they will go back when they are resettled, they are able to apply the skill. Kitegeerekese nti abaana bangi batoloka mu ssomero okusinga mu biseera nga ssente za gavumenti zikeereye okujja, olwo emmere n'efuuka yakkekwa. Yenno omukugu mu kitongole kya Sustain for Life, Abigail Achirapa, agamba abaana bangi ku bano balina we basobola okulimira era senga babeera bafulumya essomero basobola okwebeezaawo. They want to see the development of agriculture, the feeding program becoming so strong that the center does not lack food even when the government vote has not arrived in time. They will always have buffer within the center that they can use to feed the children adequately. Yibra Akubini nga ono aweza emyaka 16 agamba yadduka ewaka oluvannyuma lwa muka kitaawe okumutuntuza ennyo. Embeera y'awaka n'erabika nga ya mulema.